neewuunya omusajja gwe bayita Abedi Bwanika yayogera ekigambo naye yerabira kye yayogedde. Ye musajja yeeyita omusumba naye nga ku bulimba kwatudde. Oyogera ebigambo naye ne weerabira kye wakoze eki. Ngenda kuwa ebyokulabirako. Abedi Bwanika emabega wasooka n'oyogera n'ogenda ogamba era nze Nuupu ewagirwa babisiyaga era aba overall tubagobye Masaka tebalina kujjayo be n'ofuna n'akabodaboda kewateekamu ssente kagambe koogere nekeerabira nti boda kavuga yaako. Era wane Masaka tasobola kusalawo biki neneebuuza gwafunye buyinza kiggwe gwe nga ggwe okwogerera Masaka. Enkomerero ya bino agenda okulaba Kyagulanyi najja e Masaka twali kyabaawo. Yatuuka e Masaka abantu ne bamujjumbira mu bungi nnyo ebyo bigambo n'osirika. N'ekyo kyakulema okufuna ekyokuyiga n'otandika n'odda mu buto. Era nze yabalaga Kyagulanyi nze yamutwala mu Arua. Kambuuze mu Arua wali omutwala mu Arua ku ddiiru ki? Wali ofuniramu wa ku by'Arua gw'omutwale mu Arua? Kuba omuntu gw'oyogera ku ffe tumanyi obusobozi bwe era tulaba obusobozi bwe era naawe obusobozi bwe tumanyi we buli. Lwakubeera nti ye ekirungi ye talina budde bukuddamu, talina budde obwo bukuddamu kubeera nga bwe yagamba nti ebitalina makulu sibiwa makulu. Kakati gwe kanjogere nga talina bikuddamu. Omutwala Arua ku ddiiru ki? Akalulu kali gwe yali nannyini pate eyo gwe yali ki? Oli eyali Arua yali asinga okwetaaga Kyagulanyi. Ate ne Kyagulanyi ensimbi ezimutwala mu Arua tekimwetagisa muntu kumuteekamu. N'oyogera ebigambo biyitirivu nnyo. Sisobola kuwagira, nze sisobola kuwagira wabisiyaga babisiyaga biki naye ate weewuunye mu byonna mwebala okubeera nti mwe mwaleeta Kyagulanyi naye mwana wattu mwalemu okwereeta mutya. Wayina ekibiina lwaki temwawandiisa kibiina kyammwe mwe ne mwereeta? Mwalina ekirayi ky'amabikke lwaki temwewandiika mwenna ne mwereeta? Era mwasooka kulaba omuntu asambye akajje Katonda gwataddeko feva abantu gwe baagala ne mwesiba ku oyo. Mwenna nga bwe muli ne musobola okufuna obwemupi lwa kubeera oli. Kakati era tokwatiddwa nsonyi n'oddamu n'ogamba wano n'ogenda ne ku TV emu n'oyogera n'ogamba eno mugundi twagoba Nuupu twagigoba mu Masaka temulimu Nuupu, mulimu DF yokka. Era abantu bakkiririza mu DF biki? Pulezidenti wa TV yakugamba by'oyogera onoddamu n'obyogera. Nze nkugambye nti Nuupu gyeri nti teriyo. Naye nga ggwe yeeyita omusumba ng'olimbira ddala ku emisana ttuku. So omuntu yandibadde agamba kanoonya akalulu kange. Gwe topiki eyo walina kugizimbira ku Kyagulanyi.
era Masaka mujja kulaba biki oyogedde ebigambo bingi ng'osuubira ajja kuddamu ye nga talina buddebo. Kuba ow'amaanyi takeera era bwe yazze Masaka mu konstituensi yo yakulaze kikyali n'otegeera nti Nuupu gyeri DF tesobola wadde kufuna kwota y'abantu baabaddeyo. Kwota y'abantu baabaddeyo gwe kennyini n'okiraba ng'oswadde n'oga omugaati gw'obwamemba wa palamenti gunva mu ngalo gugenda kaneerippe banaye mugende muwagire Kyagulanyi teyanjogeddeko rubbish. Totuulya statement zo, ddayo mu DF yo, sigala mu DF yo. Ebigambo biwayogera abantu bonna babiwulira, si baana bato nti bujja okuddaawo. Wagwe yagamba nti abawagirwa ebisiyaga ate mwana wattu gwata tetulabangayo mukazi wo, tetulabangayo mukazi wo. Ne bali tulaba abakazi baabwe n'abali mu Nuupu bonna balina abakazi, naye gwe owuwo tetumulabangayo. Ate tetulabangayo victim yenna agamba nti bamurikrutinga mu Nuupu mbyebisiyaga, oba tetulabangayo muntu yenna yali avuddeyo najja agamba nti ate sente zituwagirwa ziyitira mu Nuupu okujja nga wabisiyaga. So omuntu omulimba nga gwa Bedi Bwanika ne Katonda aba alaba. Tolowooza nti Katonda mulya mmere nga ffe era ensi agitegeera. Enkomerero ya byonna ogenda kukomekkereza abantu tebagenda kulonda. Siri mu Namasaka, sisalyawo bannamasaka, naye ku kye twalabye kyeraga lwatu nti munnaaye bannamasaka bakimanyi bwe bakuwa akalulu era ogenda kutandika Kyagulanyi wakoma. Kale n'olwekyo sigala mu DF yo, tebajja kuwa kalulu. Wasoose kulaba maanyi agabaddewo. Bannaye mbagamba mugende muwagire Kyagulanyi olw'okuba teyanjogeddeko. Bagambye aba Nuupu tebakwogerako, bo tebakulaba. Abedi ddayo ofukamire odde mu nsonda y'ekitanda kyo weenenye.